Banamwe Katikkiro amazina avaayo nayogera ku nsonga za Pallaso ne Alien Skin okubeera nga babeera mu kwekuba na kulwanagana. Abagambye muli bayimbi balungi era mwewalire ddala ebyobufuzi. Amugenda kubeera temwewulirako naye nga nkujjukiza mukwano nti this is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell obeere nga te ofuna notifications buli wenteekayo ebipya ku eno channel. Katuwulire Katikkiro kyagamba Pius Mayanja ne kyagamba Patrick Murana. naye gwe bakubye naye wammamba ye Patrick Mulwana oli ye Mayanja obeera ennyo yaani Pius Mayanja kojjange ubabangabi nti baalwanye era simanyi ebivulu byayiise bamayanja balina ekitone ekitayogerekeka twagala kubalaba nga bali mu nnyonyi bagenze kuyimba Nigeria bagenze kuyimba South Africa bagenze kuyimba eri mu Hollywood eri mu biti je tubasuubira mu bikonde oba baagala bikonde bagende mu migwa benga gundi bwe yekubye ono Rickman nani ne Grenade nebyo biba byakusaagasaaga tibina buzibu nekati bagenze ne bawalampa amayumba ne bakuba motoka bangambe ne munkuka balwanira nze saabimanya na kubimanya bwe munaateeka okulwana mu kitone kigenda kufa. Bw'ati agenze maaso n'abagamba nti mwewala ebintu by'obufuzi. Bano abantu babalabidde ku bitone byammwe, babalabidde ku music gwe mukola. Okitegeera, amala okulaba n'akuliisa ejjiiryo ne weerabira nti n'ejjiiryo libadde ligenda ofuuka enkoko egenda obbiika amagi amalala. Olwo bamala okukozesa ng'ejjiri liwa maze oddirya nga tokyayina. Olwo nga bakuta. Era bagambye mubyewalire ddala. Bannabyabufuzi babakozesa naye baakusanga olina ettutumu. Era waliwo munnabitone gwe nakigamba ne mugamba gwe kulubeeseza ku bannabyabufuzi naye baakumanya lwa kitone kyo bo si be baakufuula kyoli gwe weefuula kyoli ng'okuza ekitone kyo kati ate okikutte ekitone kyo kiwadde bannabyabufuzi okulya eggi okwesubya omuwula bw'oba oyagala enkoko tolya magi olina okugatereka ne gaalula bakusanze n'amajigo kuba bakusanze olina ettutumu kyova bakwesibako kuba abantu bakulabanga gwe oli munnabyabufuzi. Awo nno bannabitone mwegendereza ebyobufuzi munnabitone waddembe okuwagira ebyobufuzi era agenda n'alonda bayinza n'okukugula n'ogenda n'oyimbako oba olukuŋŋaana lwa byabufuzi ekyo tikirimu buzibu. Abamyufu bayinza okukugula abatembu bayinza okukugula ababbulu oyimba ennyimba bbiri n'ovaawo n'obafuma n'okola ki oba totegedde nti mulimu era ekyo kyekiremesa abayimbi baffe okumanyibwa ne wabweru w'ensalo zaffe kuba tebatwala kuyimba nti mulimu balooza byakusanyusa babakubira enduulu nga bayiseeyo makubo ekyo kirungi nnyo okukubira enduulu era bw'oba bakubira enduulu lwa Katonda kitegeeza nti mulimu okukole omaaso kateeke ku mulimu. N'olwekyo nkowoola abayimbi bonna bannabitone si bayimbi bokka waliwo abayimbi waliwo abakuba ebyuma waliwo abazinyi waliwo abawandiika ennyimba bannabitone mutwale nti mulimu we bajja okuwangula omulimu gwonna okuguwangula olina okuba n'empisa. Bw'atyo ate Katikkiro bw'abadde era byebyo ebigambo byaweereza abayimbi bonna abali eyo. Ninga mukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell obeere nga te ofuna notifications buli wenteekayo video empya ku eno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.